kyenalabe Kololo kyandaga nti ate twetegekere nnyo 31st kubanga Kololo ali mu mwezi gwa mwenda gwa 10 Sunday esembayo ogw'omwenda oba bwe tufuna omukisa ne tufuna Friday esooka mu mwezi gwa 10 naye wano kuba kumalako omwaka mu kumalako omwaka twafunye okufiirwa abantu okw'entiisa okw'ebikangabwa omuwala baamulinnyira ekimotoka kibaasi kyamulinnya nga bali mu kushopinga bintu mu Christmas season. Waliwo gwe wagamba nakulaba nga okavalinga baamugalidde mu motoka mwe yafiiridde n'ekyamuta oba yabulwa oxygen tewali yakimanya. Waliwo ababadde bagenda ewaabwe ekabaale bagenze kulya nakunkulu motoka simpangisa eyaabwe 7 Katonda n'abayita. Bw'otula ku social media kwe baatadde coffin ne service eyabadde ey'okusaba nga bagenda kubaziika n'obuze nti yo mwawula ebigambo yabijjeewa ko ekesi ziri 7 mu maaso awo naye tulina ekyokwebaliza Katonda nti gwolowooza osinga bali obutuukirivu nedda era ffe tuyita abantu oba olina ssente oba tolina ssente jangu twebaze Katonda jangu ne famire yo esookuba nga byeyina ebyokulya si birungi nnyo si bye mwandyagadde nga baba banja ne rent muli 6 muli 7 muli 8 oba muli 3 oba muli 5 obulamu omanyira okulema omuntu ng'abeera bwogu n'abulwa ekyokulya nga titena na rent naye si kaseera kakwemulugunya kaseera akakwebaza Katonda abaafudde baalese ennyumba n'emmotoka gye baafiiriddemu yaabwe tolina ky'obasinga tobasinga butuukirivu tobasinga ssente tebaagenzerwa kubanga bye basinga ebibi era nabwe tubasigaddewo mu kubanga gwe mutuukirivu ennyo so tugenda kutwala akaseera okwebaza Katonda so ate awantu we mumanyi nti tewali kusosola Canaan Land terina kusosola oba oli wa ddiini ki oba oli mwavu oba oli mugagga jangu ogwe mu maaso ga Mukama so ng'ate era kye tukwagaza kwe kuba nti ojja ne pulaani weegairire Katonda.